Buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobole kubanga munange tutambula fenna. Buterevu ntandise n'abaana ab'omukyala Julie Mutesasira era nga bano bavudde munange ne bekkubira omulanga. Jjukira omukyala ono yali locatinga naddako mu ggwanga eye Canada side eyo naye nga jjukira okugenda eyo mukwano gwange ebiseera ebisinga olina okusalawo either obeere nga oli mukwano guli ogw'ekikukujju. Bangi bavaayo ne bagenda mu ggwanga eryo naye nga kwaliko obukwakkulizo. Kati no bambi abaana bavudde ne beekubira omulanga ne bagamba bannaye bannayuganda mutwesonyiwe mutuviireko ddala ffe tetuli bantu abo bwe mulowooza be tuli. Bano bagamba munanga bannayuganda abasinga balowooza bano bali ebiki ebisagazi naye bano babyegaanye omukwano ogw'ebikukujju bo tebagukola. Era nga bo bagamba yadde maama waabwe abikola oba yasalawo agende mu eryo ettuluba naye bo si kye bali wabula sagala kulandaganyo kate kambo bigambo byabwe. Hey everybody, there is something small that we just came. It is not small. Banange, it's not small. Banange nkoye. Banayiganda banange nedda. Mutusase na between tuli bantu. What we posted recently twatutwenga tugenda kulaba show ya Chosen Becky kumbuyuji. Abantu bagenze ne bavuma. Tumuvuma. Abanayuganda gwabazanyisa. Anyways, just to talk addressing abanange, you also my recent videos. Nabanti nabagamba nti simsiyazi, family affairs yabasiyazi okujjako, you know. Yeah. If our mom chose that route, we chose that route too. We are not judging anybody, but people have their own choices. Exactly. No, we didn't. You didn't see any pictures of me and Esther or Elizabeth or something like that. Our mom chose that route. I didn't choose that route. Ezekiel didn't choose that route. We are all different, you know. And mom chose that route because, you know, it's her and we still love her as she is. Exactly. It doesn't mean that we're going to judge anybody. Exactly, Banange. I just want to put it out there. For some Uganda, Banange, it's none of your business. I'm so sorry, but it's not. Mulimba. Okay, to be serious, as us, the children. So okuveri no go na Uganda no Uganda gamanti family basiyazi balabe bona buduka balabe duka huyo. Banange mpulira na bubi kwanga for sure. Fetwavayoko netwavayoko netubagamba wowe esanizeko tuli basiyazi twakolaki. So you need to relax. Balimbira ddala ese abagamba n'abagamba n'abadiramu balenga bawadde obuugi ne buyitamu egundi. Nendera mulimba banange tuwayogedde ne tuwogera mulimba. Anyways. Ngatukakanye. Just to say bambi mulekera ku jumping into conclusions. We just want to say that the Turibasi is straight to the balokole to Katonda. None of us is gay, we are straight. Exactly. So I don't want any Ugandans to say that Turibasi is a Kujako, you know our mom, because she chose that route, which is okay. We don't judge anyone. Now just stop jumping into conclusions. Move we love you, our fans. Batuvumye omanya kukuvuma okuva kakavira akasembayo mama but all in all we still love you. Just don't judge Bambi. Don't do not know that story. Kale eyo nga nkujje mukwano gwange tubadde tukyali awo munnange musajja mukulu sheikh Umaru ono avudde munange n'atuwa Bwiino naye kyetaaga naawe omwewuliriddeko. Jjukira ono emabegakawo yali asaasaanya musimbi ogw'enjawulo naddala mu bivulu by'abayimbi nga munange agabira ddala akasente wabula ono yagenda n'atuwulako tetumanyi kikyamutuukako. Ono nno atuletedde Bwiino era agambye bw'ati. Magere Bobiwine kyagulanyi movement ekulembera yo likaguta nsaba habulwa president wa Uganda ye yamuteekawo ajabuganye ajabuzebuze ensi ekyo kyebakola people power kyekola kyekyagitumye bakyovola baze Bobiwine mwagala nnyo
omulimu gwe agukoze bulungi ogw'okubuzaabuza Munnayuganda. Mmwe abantu abali abawagira people power, abawagira government ya people power, abalowooza Bobiwine ali ku mazima, babalimba. Oli omusajja akola mulimu ogwamutumwa gavumenti eriko egw'okubuzaabuza abantu nga ye mmwe babafuniramu. Kizibu okutegeera ebyobufuzi n'obitegeera nga pulezidenti aliko. Abooluganda mbakakasa Museveni amanye ebyobufuzi. Kati ako ke kamu ku kabadi akabeezawo ebyobufuzi. Gwokimanyi bulungi nga Bobiwine amasasi ge baamukubalwa tebaamukwasako n'erimu. Okimanyi bulungi nga Bobiwine yali alemala bw'ati ne audio zaatambulako ku social media okwo nga waliwo omunene omu mu gavumenti amukubidde essimu ng'amubuuza nga nkulaba otambula owenyera ofunye obuzibu bwonna n'amugamba mu bbuutu simuguddemu akasimu kange akatono ntambula bwe nti neme Kalinnya. Zeka Umaru ate olimba eggwanga omuntu akutuma akyokola omulimu gwe ate natta abantu bo. Ebyo nga tubitadde ku bbali munange omukyala Cindy yavuddeyo nayanukula Shiba Kalungi. Ono yamugambye atya jjukira Shiba Kalungi yavayo n'ategeeza nti ye iPhone era nga ye Cindy amulabanga Nokia. Wabula Cindy amutegeezezza bambi Nokia yali simu ya bbeeyi nnyo mu mirembe giri myaka 15-20 emabegaawo. Nokia yali ye simu eriko nga woba nayo muganda wange oba musajja nnyo akasente kaba kakuyitaba. Wabula ssaawa zino munange iPhone terina nnyo makulu. Era nga omukyala Cindy agamba iPhone n'omwana we ow'emyaka 12 agiina era ye takiraba makulu so nga ate Nokia munange kiringanga kya bugagga ekisookera ddala eriso original naye nga iPhone ennaku zino muganda wange ogula iPhone n'okufugira iPhone kale agamba munange iPhone erabika ya kicupuli kyategeeza kiba munange alimu kopi era atali ku original. Tetumanyi lutalo luno gye lugenda kuggwera naye nga abalabi wetuli bo abalwana bagende maaso n'okubanga ate balwana. Jjukira abasinga munange kuva ku sources ez'enjawulo bagamba luno olutalo luliwo kubanga ate munange lukakanya alien skin. Wabula ekibuuzo ekiriwo bano banaasobola okugyawo story ya alien skin ku meeza because omusajja ye waali ali mukuta music ate nga abantu gwe beetaaga. Wabula bano batulaga bagenda kubanga ate bo beerumaluma. Tetumanyi music yabayisaawo oba kwerumaluma. Katulinde tulabe. Ntigwe Keiyz singojja nodda ku munansi munno n'olaga nti omuteerako n'ettaffaali limusuula ate n'otulaga nti osotukakalirako ekibozi ky'omugwira. Kubanga nze emabegako wali before me nawiranga ekibozi nga omunigeria ne waba akoze birthday bannaye waka TV zisuba nga zikuba ekyo mawulire yakoze amazaalibwa yalese emmotoka empya. Nze nateekawo effort nnene nnyo ssebo okugyawo ebyo ebintu waliwo yaŋŋamba mbuno okolawo binino soko tusengulye omunigeria ne babboyibe. Alien skin wagoba aba Nigeria. Ali wampalo yitiyemu eyo Nigeria kati ebungeesibwa nga bwe zibaddengayo before me. Nze iti 5 nze kumenyera ezibaddeyo before me nawe omenyeyo 5 tino okuva alini bwe yajja kiti 5 zikubyenga luli ku platform okuli omuyimbi okuli n'abamawulire saagala tubenga abasudia. Obutereevu mukwano gwange nenkujjukiza nti obadde kujjika media ensibuko ya mawulire. Gwotanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga sobola okubanga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.